Okusinziira ku Minisitule y'ebyentambula, entambula ya bodaboda esigala nga yankizo mu ggwanga era ng'ekozesebwa kumpi buli omu n'okuyamba embeera z'abantu. Kitegeerekese nti wadde guli gutyo, bodaboda zikyasinze okuvaako obubenje n'okutta abantu ng'okusinziira kwa alipoota ya poliisi ey'obuzzi bw'emisango ey'omwaka gwa 2025 ku bantu 5,383 abaafiira mu bubenje, 25,225 baali bavuzi ba pikipiki. Ekyennaku newankubadde abagoba ba bodaboda abamu bafaayo okwambala helmet oba ebikoofiira bikatamu, bangi babyambala bubi so nga abalala bagula ebitatuukana na mutindo. Aba Minisitule y'ebyentambula nga bali wamu ne bannakyewa aba Safe Right Way bagamba nti okwambala helmet mu ngeri ennungi kitaasa obulamu bw'abakozesa bodaboda okufuna obuvune naddala ku mutwe n'ebitundu 65 ku buli 100. Okulaba nti helmet gye twambala ya mutindo nnungi nnyo nti ne bw'oba ng'ofunye ogudde wansi ngumu nnyo esobola okuprotectinga omutwe gwo nti ate n'engeri ki gye tulina okujambala. Ate abakugu ennyo basoma mu research ne bagamba nti helmet bw'oba oyambadde helmet nga helmet eri ku mutindo n'ojambala bulungi eyinza okutaasa okufa oba okukosebwa ennyo especially ku bwongo kuba omutwe guno gwe guyina kompyuta enene ku mubiri gwaffe. Kati bano batongoze enkola egendereddwamu okusomesa aba bodaboda okwambala helmet obulungi kibayamba okutaasa obulamu mu kaseera akakatyabaga. Akatabo kano twakakolako oba okulaba ngeri ki elementi zino ze tukolesa ze tulina okuba nga twambala mutindo ki ate ngeri ki gye tulina okuba nga tuzikolesa okulaba nti zitaasa. Bano batugambye nti enkola eno tegenda kukoma ku kyakulagirira bagoba ba bodaboda mitendera egiyitwamu okulonda helmet entuufu bakufuba n'okukyusa enneeyisa yaabwe. Ayogerera poliisi y'ebidduka Michael Kananura atugambye nti abagoba ba bodaboda n'abasaabaze be bakyasinze okufunira obuvune ku nguudo kyokka nga kino kiyinza okukoma singa bafaayo okukozesa obulungi helmet. Bwe tufulumya ripooti yaffe olaba nti obubenje obuviira ku bavuzi ba bodaboda oba abatambulako ng'abasaabaze bwe buba bungi bukola ebitundu ebinene okusinga obubenje obuviirako ku bintu ebirala. Era kino nti twandibadde nga tusobola okukyewala nga tukolesa helmets oba ebikofiira bye tukolesa ku mutwe okwewala nti obubenje buno buviira kwabo abaggwa ate emitwe n'ekosebwa oba obuvuno obw'amaanyi ne bubeera ku mutwe nekiviirako okufa kw'abantu. Abalala mwine enkofiira eza construction, abalala mugenda nemujja mu gundi watermelon nomusigaza mu kigundi bwekiti nti mwagala kanano abakwate. So we want to believe that this is going to help us. Ngaffe abatwala road safety Kampala district tugenda kusomesa abantu aba bodaboda betutwala tusobola okutegeera omugaso gwa element ezo nkulu nnyo. Omusaabaze bw'oba nga tosobolenga kwambala element zaffe gwegula eyiyo ojenga nayo mukono bw'oba otusa okulinnya boda ng'ogyeyambalira. Kiteeberezebwa nti mu Kampala mwokka mulimu bodaboda ezisoba mu 35,000 kyokka nga zino buli lunaku zeeyongerako obungi.